Okay. Yes, bana Uganda kantu alo mukisa guno babuuzaako nate mu ggwanga Uganda abali ebweru w'eggwanga mu Africa mu Asia saako ne bweru mu Africa. Mwe bali kubaayo baganda baffe, mwe bali kwagala nnyo struggle, mwe bali kutubeereramu ate era mwe bali kugoberera biki ebigenda mu maaso. Amanya Buganda Ronald Mugenyi olwaleero oyinza okwebuuza ki ekigenda mu maaso. Emikutu gyonna emirwanyi gisazeewo okukavalinga ensonga za wa speakership oba aboogezi b'ebitebe ebyenjawulo olunaku olwaleero wano ku kitebe. Njagala okutegeeza nti abeegwaniza ekifo ky'obwa speaker okuviira ddala ku KCCA okugenda ku divisions bonna olunaku olwaleero lwe bali mu kujjayo empapula. Olunaku olwaleero lwe bakimye empapula wano ku kitebe kya National Unity Platform era nga bangi basimbye layini nga boogenda okulaba mu bifaananyi, abangi tugenda kuba twogerako nabo okulaba nga ate tukutegeeza ki ekigenda mu maaso. Muganda wange kansale yawangula oba oli eyo nga wali agadde okwesimbawo ku kifo kyonna ekya speaker, muganda wange wali badde odduka bunnambiro okime empapula ku kitebe kya National Unity Platform olw'ensonga nti bakuwe kaadi yaabwe ate ogendere ku kaadi ya NUP. Nooza abamanyi kaadi ya NUP mugimanyi sure deal olugifuna ne bodde kwa mu buliri ne weebikka oba ombaze kasoofuna ambuleera eyo ne bagikuwa eno tekyali fulaaga eno ambuleera ne bakuwa ambuleera eno ekintu kino kiba kiwedde. Olwaleero ffenna tukuŋŋaanye wano okwogerako ne bakansala bano abeegwaniza ekifo kino kyetugendamu essaawa yonna kuba okulayira kw'abakansala kusemberedde, okulayira kwa Pulezidenti w'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu nako kusemberedde, eyalondebwa mu ggwanga lino Uganda nako kusemberedde. Naye nga tetunnaba tulina okumanya speaker soka weyanjule nga tetunagenda wala nnyo muganda wange. Obadde ofuuse mwogezi wa ku mukolo n'eŋŋamba nti omusajja atanjagaliza. Yes, olunaku olwaleero mwenna abali ku lives zonna ono muganda wange Ronald Abuganda Mugenyi akoze nange leero sita wa Uganda empya abali ku Ame TV, Ghetto TV, emikutu mingi nnyo Sama Uganda keya omukulembeze bannange ensonga nga bwagirambuludde era y'ensonga etuleese wano. Ekifo ekyo ekyobwa speaker ebifo by'obwa speaker nno waliwo ba deputy speaker, waliwo ba speaker bennyini ne ba minister ku mitendera egy'enjawulo LC3 ne LC5. Olunaku olwaleero tugenda baate twogerako n'abamu ku bakulembeze bamwe be mwalonda be mwassaamu obwesige aba National Unity Platform, tulabe ddala agenda ani ayina manifesto ennungi, ani ayina kino naki anabiki. So ayeyembera mwe tugenda okutambulira akambaze wa muganda wange. Katono nnyo njagala kunnyonnyola ku batulaba ku mikutu egy'enjawulo. Emikutu tulina mingi olunaku olwaleero gyonna giri ku nsonga egi era gyonna gitudde wa musobo. Ndaba nga nkyuka eno nondaba nga nkyuka eno teweebuuza nti ate titi mba njagala kamera zonna nziwe. Njagala okutegeeza muganda wange twali agadde tumanye speaker gwe twetaaga yatya. Speaker ayina kubeera atya, omwogezi ateeka kubeera atya. Tugeze mu kibuga Kampala we tuli. Mu kibuga Kampala waliwo KCCA. KCCA speaker waayo mukulu nnyo naddala mu ggwanga lyaffe lino Uganda. Sinsi nti KCCA lyeddiira ekkulu eritwala eggwanga Uganda era speaker w'ekifo kya KCCA ali sensitive nnyo. Muganda wange njagala okukakasa nti mwamaanyi nnyo. Okitegeera asalawo nnyo kinene eri olukiiko lwa KCCA olutwala ekibuga Kampala. Bw'aba amaze okulusalawo n'amanya kiki ekyetaagisa kitegeeza asaliddewo eggwanga Uganda lyonna. Okitegeera kati we tuli waneeno mu KCCA olunaku olwaleero tuyinawo abeesimbye oba beegwaniza ekifo kino abakimye empapula ku kitebe wano. Bonna tugenda tuba tubakutuusaako mu bifo ebyenjawulo. Kuliko omukulu Kiza Hakim Saula oyo akyegwaniza, ne kubeerako Jeremiah
naye akyegwaniza ne kubeerako munaffe Innocent Tegusulwa ne kubaako ani omulala waliwo omukyala bamuyita Zahara naye akyegwaniza ne kubeerako munaffe ali ekitalya mukomera mu biru ekifo kino yakyegwaniza naye waliwo obuzibuzi bwawo bwe tukyasoosa otunuulira simanyi oba mpapula naye azikima leero naye ng'ekifo kino ekyobwa sipiika njagala okutegeeza nti olunaku lwe balonda olunaku ba sipiika lwe balayira lwe balonda akakiiko ako olunaku bakansala lwe balayira lwe balonda ani sipiika ani deputy we kaakati mu biru yeetaaganye Saala muganda waffe gyali ateebe mu nnaku zino nti singa balonda bakansala balayiranga mu biru taliiwo ali mu kkomera kitegeeza ki tebasobola kumulonda ku bwa sipiika kuba tajja kulonda kakiiko ke ng'ali mu kkomera kati awo tulina okumusabira ennyo aveeyo naye afune empapula muganda wange bwe twogerera essaawa zino ekifo ky'obwa sipiika kiri sensitive nnyo obwa KCCA olw'ensonga NRM erinamu ababaka bakansala bali bana bali bana ku bataano tebasobola kuleeta candidate kuba bamanyi tebajja kukirya so what they have to do bayina okufuna mu ba NUP gwe bagulirira bamumenye omutima okitegeera baleete candidate nga wa NUP naye nga bamuguliridde so wano wali sensitive nnyo ffenna tuyina okuba nga tuli active nnyo wano NUP erina okuleeta candidate ddala nga yooyo owaayo omutuufu agenda okuweereza kubanga ekifo kino njagala okutegeeza abasajja bano bakyagala nnyo jjukira be balina minisita wa Kampala ng'ogyeko ekyokuba nti balina minisita wa Kampala be balina executive director be bamulonda kati ekifo kye wa sipiika bakyagala teri tteeka ligenda kuyita mu KCCA nga teriyise wa sipiika kati awo tulina okunoonya omuntu ddala nga kituufu waki Yes. Ku nsonga eyo yennyini ekifo kino ekyobwa sipiika okutangaza mu bannayuganda kirondebwa bakansala ba LC5 ekifo kino ekyobwa sipiika wa KCCA balodi councillors wengamba kansala lodi councillor mba ntegeeza kansala oyo gwe watuma okukiikirira ku LC5 level so ekifo kino ebbanga lyonna akibadde mu politics wa Uganda reality be told kibadde ki-influencingibwa ssente nti bulijjo aba lodi councillors abasinga ba FDC naye ng'embeera ebeerawo nti ba lodi councillor ba FDC owa NRM ate abakwata bonna abajjema abaaki n'abagulirira okitegeera abadde asinga okuwangula kwa sipiika abadde asinga okubanga ina influence ennene mba lodi councillors so olunaku olwaleero ng'abantu banona forms tukiza eri ba lodi councillors baffe kuba nkimanyi kwebali basigale ku mazima kubanga ekifo kino kikiikirira bannayuganda lwaki ngamba bwentyo nti bw'otunuulira sipiika wa Kampala asalawo bingi nnyo era KCCA esalawo bingi nnyo mu bulamu bwa bannayuganda kuba level gye tuliko tuli mu nsi nga Kampala center ye business center yonna omutima gwa Uganda gwe mutima gwa Uganda ye ddiro lya Uganda nti omutembe yali eyo omusolo ogugira guyita wani mu KCCA weba ne speaker asobola okukiikirira ebirowoozo by'abantu oba nfuna bulungi so mukusalawo kwaffe ne bakansala nti sindika nnyo eri ba lodi councillors abagenda okulonda speaker babeere ku mulamwa National Unity Platform kwezeyimirirako nti tolonda muntu olw'okuba akuwaddeyo akasente abantu bo bagamba ki okitegeera so embeera eyo gye twagala oyitamu mu buufu obwo ate tusobole okulaba nga atukwasaganya ensonga weewaawo kati n'olw'ensonga eyo njagala kutandika okuleeta basipiika so kyenjagala ogamba bannayuganda yonna gy'oli nga walonda lodi kansalawo beera nnyo teekako nnyo kansalawo akazito kansalawo oyo mugambe akulondere sipiika omutuufu anaasobola okubaweereza kubanga kansala oyo y'alina okukiikirira mu lukiiko olwa KCCA ekitegeeza bw'akola obuvuyo bw'alonda sipiika ataasobole kwogera bituufu kiddayo eri ggwe omulonzi okunyigirizibwa so lodi kansalawo aba akuyitako mugambe nkusaba onnondere sipiika omutuufu ate era mugenda kuba mubalaba ba sipiika osobola otegeera mubanoonyerezeko ebyafaayo byabwe mubimanyi mulimu olwedda babaddeyo nga baweereza mu KCCA okitegeera muganda wange babaddeyo nga baweereza ebikolwa byabwe mubize mubiraba mulabye biki bye babadde bakola so y'ensonga enkulu olunaku olwaleero bagende omuwa kaadi ya National Unity Platform ddala ng'ekituufu akola ki akitegeera n'olw'ensonga eyo munzikirize sitankuleke ate tusobole okwogerako ne
bakansala ddala abo abakimye empapula tutegeere abagala obwa sipiika bwe tubategeere weewaawo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abali ku online tv zaffe anja basaba bannaye musharinge message eno message enkulu nnyo annyini ddala twebaza mwenna abasponsoring abaana bano mu ngeri ya data pages ez'enjawulo mu kaseera kano muganda wa ngoona atwegasseeko agenda kubeeyanjulira na kifooki na fomu ki gy'abadde anonye nawa we yeesimba okuwangula ku kaadi yaffe ya NUP. Asebo tukwaniriza mu studio amanya Godfrey Katuluntu nasoka kuba mubala people power our power NUP everywhere NUP amanya Godfrey Katuluntu nambiride Bukasa Muyenga era nga nze kansala wa LC3 ow'ekitundu kya Bukasa B mu Makindye East era mu kitundu kye Makindye nze kwesimbawo kuwa speaker wa Makindye division. Yes, omuntu yenna akulaba kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti ekifo kino ekyaba LC3 councillors akirondebwa abo ba LC3 councillors abalondebwa mu Makindye. Oyagala kiikira Makindye gwe otuuseewa okulaba nti ba LC3 councillors awo bonna amid so challenges nti ogenzo oyogera nabo okulaba nti agwasaanidde oba okukuwagira. Yes, njogerezeganya nabo era tucommunicatinga bulungi nnyo naye okusookera ddala mbeera nsose balaga omulamu omutuufu gwe tulina okutambulirako kyolwaleero tuli twawangula obwabakansala kituufu naye tulina omulamu omunene ogutwolekedde kyolwaleero tuba twayita mu kibiina kya National Unity Platform yali ettaala eyatukola ki eyatuleetera okubeera nga twali obwakansala obwo bwe tuliko kitegeeza nina sooka kubasomesa era mbadde mpitamu nga mbategeeza ekituufu titulina kusooka kuva ku mulamwa omukulu ogwaki omulamu omukulu gwa Ntebe muki mu Ntebe olunaku olwaleero nga tetunaba nagenda wana kubeera nga njayanira ekifo kino kyolaba ekyo bwa speaker so ne mbayitamu n'ensooka mbakakasa omulimu ogwo ne mbagamba bannaaye tulina omulamu gwe tulina osooka okukola ky'okugusa nga sinabala kwogera ku biki speaker byalina kukola mu kanso tulina kusooka kutunuulira mulamwa gwaffe ogwo gwatutwalayo kubanga ekyamazima newe naagenda nga mpangudde obwa speaker ogwo gwolaba nga tebampadde tewaliwo provision ya enzikiriza kukolera bantu bano bakansala amazima omuntu agenda sigala akola ki abonaabona ate tetusuubira tugenda kukola bulungi mu gavumenti eri stagnant olwaleero wabula tulina kubeera just creative era kyembadde nga mbayitamu nga mbagamba naye tubeere creative kubanga newe tunaakaaba nti abantu tugenda balobingira tetulina kyetugenda kulobinga oba tulina kuyiiya n'okuteekawo. Yes, agwengo wa National Unity Platform ebbanga lyonna tuzze tulabanga ekibiina ki National Unity Platform akibaawo n'enteekateeka erabanga eruŋŋamya bacandidates aba beesimbyewo oba bataano ba mukaaga ne basekendinga omuntu omu enteekateeka eyo sofa mu resi mulimu abantu bameka? Sofa manyika abantu bana. Omanyika abantu bana. So bwe baba bakutte kaadi ne bagiwa omuntu osobola okukola naye butereevu nnyo bwetubeera nga tuli mu nnyumba emu ne tugamba nti tulina okufulumya omusika omu kitegeeza omusika gwe tulina okugondera ekiraamo kigambye nti ono ye musika lwaki ate gweobeera omenya amateeka g'ekiraamo nga wekigakola kigogera era kitegeeza nti ebintu by'omu maka ago ogenda kuba obijajaamya obeera toli mwesimbu kubanga ovudde ku mulamwa gw'abangi. Yes, nga bwe nabagambye ba speakers bangi nnyo ba deputy speakers abazze okulaba nti beegwaniza ebifo bino n'okukimayo forms. Ono muganda waffe ay'omu kwabo era ab'Emakindye endowooza mumutegeera bulungi era kyensuubira abakiikirira bulungi akiikirira bulungi National Unity Platform. Muganda waffe ono ngenda muwa omukisa engeri gye bali abantu abangi mu ddakiika ntini nnyo atumenyemenyere mu nsonga oba eyali badde nga manifesto ye na lwaki alowooza nti yasaanidde okubanga alondebwa bakansalazi be aba LC3 okukiikirira Makindye nga speaker ku kifo ku LC3 level. Manifesto ye eyimiridde etya muganda? Okusookera ddala nga sinabana kwanja manifesto yange omuntu yenna okubeera nga ovuddeyo okubeera omukulembeze mu banno
kitegeeza gwe kenyini olina okubeera organized ekimala okubanga era okira kwabo ogenda okulembera okubeera speaker obeera chairman w'abakansala bano kitegeeza obeera olina okubanga osukulumawo mu bikolwa byo ndi musajja ali practical ebiseera ebisinga mu kubeera practical kitegeeza Uganda ya leero nga bw'ogiraba etambula na muntu ali practical tetukyasobola kujja bintu mu bitabo ne tugamba nti obitadde ku mezo obikubyewo nga tugenda bikwasako mikono gyo olwaleero Uganda ejjuza abavubuka practical tegeeza nti singa wabaawo embeera nga yansasagge nawo obeerawo ogwo omulamwa ate okimanyi nti ndi musajja mulwanyi kuba ndi mukulembeze mu kibiina ekya Mission Riders Uganda era kitegeeza omulamwa gusigalako nti olwaleero Uganda nga bw'ogiraba ekyamazima ne bwe naleeta manifesto n'engikuba ku mmeeza bwenti ng'okimanyi nti eggwanga lyasaasaagana buli kintu tulina kikwata mu ngeri gye bakitukuttemu wabeera takutte bulungi tetujja bakwata bulungi kubanga omulamwa betugenda okubeera nga abo gye tuddukira okubanga tuyamba abantu baffe wansi tebalirwede kubeera nga batukkiriza okwakivinga ebyo bye tuseetiize so kitegeeza bwe babeera nga bafuuse bamutwe gulya batulemeddeko naffe tugenda kubeera amateeka ge tuleeta era naffe gayamba abantu baffe nakuleeta nkyukakyuka eyo gye tuyayanidde ebbanga mu manifesto yange nja kuadvocatinga nnyo bakansala bannange n'okubayigiriza n'okubasomesa nti bannaye twetaaga kubeera practical ground nti emirimu gyonna egikolebwa wanza omusajja omwoki w'ebyuma twetaaga ku impartinga skills mu baana baffe omwana yenna eyekozesa talina wagenda kwekwasa tugeze mu struggle gye tulimu olwaleero talina wagenda kwekwasa nga ye boosi we nti wabeera alina ka holding plant ke wali osobola omukulira essaawa eno sita n'omugamba nti munaye tulina meeting wano jangu ajja kudduka mangu struggle ebeera ekola ki esigala etambula olwaleero omwana we tubeera twadvocatinza okubeera omwana abeere ng'ayiiya asobola okubeera nga yeetuusako kapiki oba nakatuusa ku mulala omuye omulamu ogwa piki mu struggle eno nti weba teriiwo amazima okubonaabonera kubeeramu n'okusikasika embeera oba ontegeera muganda wange ekirala era kibeera kya bwegassi obwegassi bwonna buva mu mukwano n'okweyagala n'okweyagaliza bw'oyagaliza omulala omukwano gujja kuba gujja ku mutima gwo ate era obeera osobola kyekiri kyegambye nti nze sigaana kwagaliza oyo gwe babeera bakoze eki basonzemu olwakadde ojja tukkiriza ate tukwerekereze wabula nga osibula bannayuganda bonna abali ku pages ez'enjawulo online tv zaffe ez'enjawulo njagala osembyeyo bugambo 2-3 osabe ne bakansala bemakindi akalulu kansoke basaba kalulu kubeera ensoga ejja kuba yaggwanga abakansala bannange abemakindye mu buwomefu bw'amaanyi basaba obuwagizi bwammwe n'akalulu kammwe mu kiseera nga kituuse ndi musajja mwesimbu era nja baweereza bulungi era tujja kwesomesa tusobole oweereza abantu baffe eri eggwanga mbasaba temuggwamu maanyi bingi bye bataddewo okutuwugula naye temuggwamu maanyi omuntu yenna alina ayayanira obugagga agumiikiriza wabula ayagala okufunamu obufunya akatono oyo ayayanira ekyo ekitono be bobolaba bajja otuddukako wabula mbasaba musigale ku mulamwa gutya gumu nga tugoberera omukulembeze waffe akutta omumuli Kyagulanyi Robert Sentamu musigale nga mulina omutima gwa National Unity Platform temulwa ku mulamwa guno omulembe gwaffe pabalina okukulembera webale nnyo webalire ddala n'abagambye ba speakers atulina bangi nnyo annyini ddala era tulina abakulembeze bangi nnyo abeesoboddeyo okulaba nti batwala ebifo bino lwaki abantu abakontestinga ku bifo bino omukulu osobola okumubira tweyanzanyosebwa lwaki abantu bangi nnyo beesoboddeyo nabagamba mu bintu pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu abyasinze okukola mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu politics ono anti influences abantu okwekkiririzaamu kungi nnyo ate n'okumanya kuli ku level ya waggulu nti ojjalaba omuvubuka nga abadde wano angagamba nti omulimu gwe ayokya byuma naye kati yavuganya ku ntebe y'owa speaker kubanga
president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ya influencing ate naggula obwongo bw'abantu bangi nnyo mu studio essaawa zakakati obudde bututwala tinka atwegwatiddwako muzeeyi wange ono naye ngenda mukkiriza ate yeyanjule ne foomu ye yiino wano ngiraba ajja kuba ate naye abannyonnyola lwaki azze okulona foomu eno okwesimbawo ku kifo kyonna kyazze okwesimbako sebo tukwaniriza musuubiza nze nsinze okulaba nti munyaniriza sanyusa okubasanga nze Kabanda Ramadan omusoiro speaker wa Namugongo division addako ku Kira municipality ebigambo byonna nga bibitambula ddala nga bifaanana kansala wa Kireka F Namugongo division Kireka Esebo yes abantu bakireka ekwebali osobola ba totolera ensonga zo lwaki gwe weesoboddeyo okwesimbawo ku bwa speaker nebaza ekisooka nebaza abantu bakireka abantekamu obwesige ne bangana nti ekyamazima kiri nti betunuulidde bonna bwayina embavu okutuweereza ekyo kyo mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ekyokubiri bakakasa ebigambo bino nti bannange bonna bawumbawumba ebigambo byonna babeebaza okumpeereza ate nabo ne bakakasa nti Rama Kabanda omusoiro tuweereze ku kifo kino ekyobwa sipiika n'ekyo kigambo kikulu nnyo singa mwe temwateekamu beesige bannakireka ate osanga bannange bakansalazi tubande neesize naye kikulu nnyo okuba nti mwateekamu nti obwesige n'olwekyo kigambo kikulu nnyo sa Mukama Katonda abantu bakireka mwenna ne kireka okutwalira wamu n'ebitundu byonna ebitulinaanye tulabe ntutambulira ddala kitole n'okulaba ntuweereza abantu baffe n'omusingi omutuufu. Yes, tukimanyi bulungi nnyo nti ekifo kino ekyobwa sipiika kyeweetaaga olina okubanga okunze bakansalazi banno okuva eyo nagyova okusobola okuwagira kubanga ekifo kino ang'oggyeko nti NUP esobola okugamba nti omukulu oyo tumulabyemu obusobozi yaba atukiikirira bakansalazi balina okusekendinga era be balonda bo bennyini abakansalazi abo bayiseemu ab'Ekireka nawanawa era nyongera nabo okubeebaza olw'ensonga nagenda okubayitamu nga banda bamudde embavu era tewaliwo mulala yanvuganyizza ekitegeeza muleso oliwo wekka muleso wa Nuupu ndiwo ki oliwo kubanga bateekamu obwesige ne bannanga batali bannupu bonna bakola ki bampagira kuba bakirabira ddala nti omulingu kutte ate ngenda baweereza mu bumu mu nkolagana ey'awamu n'okulaba tutwala ebitundu byaffe maaso ekyo nno kyamaanyi we baba nga bakansalazi banno otuuse n'okugjayo foomu nga bwe wekeeyazze era nze bwe nkulaba n'akabonero akambuleera nga akakuba katandise oyiikayiika eyo yo okwatanga bukwasi obuwanguzi buli mu mikono gyo ono muganda waffe w'Ekireka naye nga bwe mbagambye nti ebifo bino bye tuliko tuyinza okuba nga naffe nga bannayuganda tubinamu influence ey'amaanyi naye councillors atugeze ku kifo kyobwa deputy speaker still ba councillors abaku LC3 be bavayo ne bakola ki ne balonda deputy speaker nti gwe oyinza okuba weesimbyewo kuba speaker naye deputy speaker wo naye ensonga nkulu nnyo gwe mu bantu b'Ekireka ne ba councillors b'Ekireka olaba ani alimu embavu gwe wali yagadde abire deputy wo tuli bamukisa okuba nti ku kifo ky'aba deputy speaker wakavayo abantu babiri naye nga mu bantu abo babiri tulinako omukyalo ono naye mu nkolagana ey'okunyweza obumu n'okulaba nti abakyala bano omusingi gwabwe munywevu kyandibadde kinywomu nnyo era kyankizo nnyo okulaba nti omukyala yandibadde yamyuka naye olw'enteekateeka nti ababiri abo bagenda kujja wano ate oluvannyuma akasengejja kabasunsule anaabayisewo yanaabeera ani yanabeera deputy ensonga eyo nkulu nnyo ensonga nkulu nnyo kubanga w'otunulira National Unity Platform ezimu ku nsonga zebadde eteekako nnyo essira kulaba nti abakyala nabo ate bafuuka abakulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda nga bw'omanyi nti akadde katutwala tinkatinka ate nga ne ba speakers bangi gwe ate ali unopposed essaawa zino ffe tugenda kuyozayeza era tukwagaliza ebirungi atweyanziza nnyo tweyanzeege ankazi oyinza okuwaayo akagambo kamu bannayuganda abali eyo nga balonda NUP naye nga tukimanyi nti Museveni ategeka okwerayiza obazzeemuko ku maanyi agwenga kansala omulongo ekisooka kyenkakasa ensi yonna ne bannayuganda okutwalira wamu nti abakulembeze bannakyemalira beerayiza era ekyo bakikola nga tebenda gwe batiirira kuba aba balina amaanyi g'emmundu n'amaanyi g'obukulembeze n'obuyinza naye ekkiriza obagaana era amazima gavaayo tegeekweka era kino nkyogera ku media houses ez'enjawulo eziri wano ekiseera kigenda kutuuka ng'emyaka teginnaba kutambula era pulezidenti omutuufu aveeyo alabike olw'ensonga tuzze tubira mu nsi ez'enjawulo
Baraka yeerayiza ng'agamba afunye 9 oba kikyali 9 naye era twagenda okuwumbawumba ensonga ng'era tusobodde kukola ki kugenda maaso n'olwekyo amazima agemwarafubanira enkuba eyabakuba omusana ogwabookya tegagenda kufatta okuge Uganda n'ensi n'okutwalira wamu mubeere bagumu eggwanga litambula bulungi eggwanga ligenda kubeera mu mikono emituufu egy'Abannayuganda abawangula akalulu tweyanzeege omukulu musobolo kubo mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abakyekumidde ku pages ez'enjawulo mbasaba just kyembasaba leero musheyalinge abantu babeereko bangi kuba ensonga zetuliko za ggwanga ensonga zetuliko za kutwala buyinza abwowulira nti National Unity Platform yeina speaker owa Kampala bowulira nti National Unity Platform yeina speaker ku buli mutendera gwonna abannange ey'ensonga eba nkulu nnyo ku ssaawa eno yennyininyini atwegattiddwako Hajati tubadde tetunafuna mukyala okuva we twazze mu studio naye nga bwe nabagamba one of the main points zetuliko nga NUP anga National Unity Platform ye point ya women emancipation. Madam Hajati, assalamu alaikum. Hajati Osiba. Weyanjulira abatulaba. Abatulaba nsanyuse nnyo okubalaba kunange amanya nz'omukyala Nanyonga Rashida Musoke kansala omulonde akajjo ne Wall Spring tuyita bulugende bwadifo ekira ku municipality era nga nze mbadde deputy speaker wa Kira municipality ekisanja kino kyetumalako banange nsanyuse nnyo okubasanga. Okay, tweyanza nnyo Hajati momo Hajati Nantongo. Nanyonga Rashida Hajati Nanyonga Rashida andooza abeekira kwemuli era mwamwesiga akabonero ambuleera yes akabonero manvuuli mwamwesiga ne mumusaamu obwesige Hajati mu bifo bino ebyaba oyagala bwa speaker nze speaker wa Kira municipality Masha bwe speaker wa Kira municipality obaddeyo nga deputy kiki ekyakwaliriza okugamba nti ananga obwa speaker amusobola kuba tulaba nnyo nga abakyala batya nnyo okutwala ebifo bino ebinene eva baagala beera bamyuka ekisooka njize experience yenina emala okutambuza Kira municipality. Kira municipality is one yemu municipality ezikula amangu kubanga ffe tusuza buli omba minisita aba MP bona basula Kira Najera bwate ebyonaku ffe tubasuza. So being a fast growing institution nsobolera ddala okubanga ntambuza ensonga ya Kira municipality nga speaker. Ekisooka nina experience ya myaka 5 baddeyo nga deputy speaker ntegeera ensonga engeri gyetusobola nga NUP netukusa ensonga nsobola okumanya nti budget yaffe kubanga kyemulina okumanya ekikulu local government is all about budget bw'oba otegeera budget kitegeeza ensonga ezitambula. Nze nayogera nammwe ndi mukyala accountant nasoma BCom okuva Makerere University era ne Makerere nabeerako mu bukulembeze wadde saavaayo nnyo naye twatambuzanga ensonga ya opposition e Makerere University nalinga ku faculty eya FEMA gyenakoleranga ensonga zange so yeyo ensonga sebo era nga ndi mweteefuteefu nnyo okubeera speaker wa Kira municipality. Gwe ng'omuntu oli mweteefuteefu naye nga tukimanyi nti okulonda kuwa speaker bakansalazi balina be balonda bakansalazi bano bayiseemu kakuyege yali atya bakwanguyidde ekisooka ndi mukyala nze omubwenti ali mu rese eri mbasajja badepute basajja nabensuubira okubanga bayinza sofa mbadde nze nzekaya akajjayo fomu naye nsuubira okuba wabadde wabalaga interest bayinza okujja ne bajja fomu naye nga mubakyala mbadde nkyakutumuli ate ne pulezidenti waffe abadde nga atugamba nti abakyala tuveeyo tuve emanju era twavaayo emanju mulimu n'ebifo byebabadde batuuma ebyabaami ewaffe ekira naye nga twateekawo abakyala ne babivuganyako era ne bayitamu. So first of all nina block vote abakyala bannange bonna abali mbatuuseeko 1-on-1 bakimanyi nti resi eno nze mukyala ate baninamu experience ate kansobolera ddala okutambuza ensonga. Gwe nga abaddeyo kuba obadde deputy speaker myaka 5 gwe gula amaaso g'Abannayuganda munnayuganda ali eyo asobole n'okussa akazito ku kansala gwe yalonda okulonda speaker omutuufu yennyini
ng'omuggula amaaso omulage ekifo ky'obwa sipiika kyeweetaaga ekyo NUP eyinza kifunamu etya wabula ate ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Ekisooka kye mulina okumanya nti sipiika abeera mukubiriza wa kanso. Mulimu basipiika bamu abeefuula bakatonda ba kanso, bw'atuuza kanso buli kimu ayagala yaba akisalawo. Naye sipiika omutuufu otuula mu kanso n'ogikubiriza n'owa bakansala banno kubanga nabo bakansala despite okubanga bakwesiga oba kiyaringe n'oba bakansala banno okuggusa ensonga zaabwe ez'omu bitundu byabwe n'otazituulira. So buli wowa banno platform ne babanga basobola okuggusa ensonga zaabwe kubanga omuzannyo gwonna kyemulina okumanya gutambulira mu budget. Ssente y'omusolo yonna ebbibwa mu budget. Buli bw'oleeta omukulembeze nga tajja kutegeera budget nga tajja kufolowinga budget kubanga ebiseera ebisinga sipiika gw'ofolowingako kansala oluusi ayinza okasobola folowinga era abeera akubira gwe sipiika katutuse kuki sipiika katutuse kuki. So if you're not that person asobola okufolowinga ensonga n'agiggusa awo obeera toli sipiika. So nkubiriza abantu bonna bakansala bonna abali eyo mutunuulire sipiika oli newaba mukwano gwatya naye ng'omulaba si wa muzinzi toyiwa NUP kubanga at the end of that day bajja kugamba ba NUP betwalonda kubanga ffe batulonda tuve tusinzaako majority ziri patenda ne bwe zeegatta we are the majority. Yes. So tulina okuba nga tufunye omukulembeze sipiika omulungi agenda okuggusa ensonga za NUP kubanga NUP nga NUP erina ensonga zerina okututeekamu ffe zetulina okuggusa. Tetugenda kukola byaffe ffekka but tulina okumanya pate yaffe egamba ki ku nsonga eno tuyimiridde ku ki. So zensonga ezo ate era ffe nga NUP kyensinga okumanyaako ffe tulwanirira muntu wa wansi. Omuntu wa wansi alina okubeera nga represented kubanga abantu ba wansi basinga okutulonda wadde nga n'abalala batonda naye abantu abo beefiiriza nnyo naddala ku local government level abantu balonda aka president bwe bamala okutubba abantu baggwamu amaanyi. So omuntu oyo akoma okulonda wansi aba ayagadde okufuna saavisi gwe ng'abadde era mu kanso era ng'abadde ku kifo ky'obwa deputy speaker wabadde ku komiti eyo bunafu ki bw'obadde olabawo abunafu ki obubaddewo gwe bw'oyagala ottereeza kuba ekyokubeera deputy tekikumaze n'entebe ennene ogyetaaze bunafu ki obubaddewo? Ekisookerwako oluusi tufuna abasipiika nga mumwogera ensonga mu kanso ne mbaako resolution gye mutuuseeko kitegeeza abalina okufolowinga awamu n'emmeeyawe naye sipiika abo oluusi bwe badde eri mu batekiniko kubanga tukola n'abakozi ba gavumenti batekiniko eno gavumenti yaffe ey'abadikiteeta nekugamba eyes on hands off. So kakitegeeza nti omala oyisa resolution sipiika ono engeri gye mumwamu kasente ak'enjawulo abalina okufolowinga nafolowinga nti resolution gye twayisiza gye bakoze bino byetwayisiza byebikoleddwa naye oluusi ebadde eri batekiniko ne babubika omusingi basindika ne babeera nga tebakyagusa nsonga ya muntu wa wansi era ne batagusa nsonga kansala gyajje ku ground okuleeta mu kanso tutuula twayisiza. So nze ngenda okukola sipiika ono akola teamwork buli kimu kiba kya teamwork bwe mba mukanyiza ne bakansala abo teweefuula sente tezimala. Nze ndi mukyala mukozi nabadde sibagaki nina kampuni yange ya rush juice nkola juice w'emikono nina ne bizinesi zange ddala ndi mukyala musuubuzi. So essensi y'okubeera sipiika so si ssente naye okuwa services ezeetaagisa n'okututumula NUP mu bakyala abantu bakitegere nti naffe abakyala tuli bakulembeze aye tusobola okubeera bakulembeze abalungi. Tweyanziza nnyo tweyanze Hajjati mumuwulidde ensonga azisengese bulungi. Nze ndowooza ke kaseera okulaba nti abakyala nabo atubateeka mu bifo bino eby'amaanyi ate okusobola okusikiriza abakyala abalala okwenyigira mu politics wa Uganda n'okwenyigira mu byobufuzi n'ebyobukulembeze okutwaliza wamu. Hajjati mumuwulidde era bakansalazi b'ekira mumuyambe abasaba akalulu kammwe era ansuubira wanaaba yasaanidde mujja kuba ate mumukkiririzaamu mumuwe omukisa ogwo. Hajjati tweyanza nnyo tweyanze era nyongera okubasaba bannakira bakansala bonna abayita okukira mu municipality obungi basaba munteekemu obwesigwa mbeere sipiika wammwe wakira municipality nja kutambuza ensonga ya kira municipality nja kuyimirira wamu na NUP
nze nno nze omu ku bakyala basinga okutambuza engeri ya NUP kubanga twasooka kubeera people power nga tuli bakyala era buli omu yeewuunya nga abakyala nga tetuva wano kamuuca era nga ffe tutambuza enjiri paka wansi ku ground. So nabeerako registra waffe owa NUP kira municipality nga ndi assistant registra bwe nayingira mu race kulembeze nembuvaako etandika okubeera nga ndi mukabi so neyanza nyo neyanzenge omukama katonda abakuumi yes ye embeera egenda mu maaso nabagambye tofuna kubuzaabuzibwa LC5 LC3 buli level eyo baba ne speaker ne deputy speaker so ye embeera egenda mu maaso baspeaker bajja bba bakyukakyuka ono wa LC3 ono wa KCCA naye nga sofa tetunafunayo awa LC5 kyemmanyi bali mu kkubo bajja naye nga ye embeera egenda mu maaso abantu bonna mubawulidde abonna bakulembeze ba National Unity Platform naye kyetwebaza nti bakkiriza nti pate oba bakansalazi ba pate we bana basazeewo nti gundi gwe tugenda okuwa bagamba bonna nti gwe bajja okola ki okubeerako nga mumanyi nti bakansalazi tulina bangi n'ebifo bineeno tukkiririza ddala nti tusobola okubiwangula kubanga bakansalazi otunulira enamba fe abalina namba so ate tubasaba kyokka kunywerera ku mazima kubanga nabagambye nti influence eba nnene nnyo eya ssente mu kanso nti omuntu agamba okunonda kuwa sipiika ampaayo 2 mpaayo 10 naye tukkiriza nti NUP enguzi teriimu so atujja saba nnyo abakansalazi abanywerere kwaga amazima ate ne ssente zireme kubayigula tamatama so tusaba tunywerere kweyo ensonga abakansalazi ngenda bankyusakyusaamu wendeta kuwa 3 wendeta kuwa 5 abekira mubalabye abekireka mubalabye abakansalazi bangi nnyo abavuddeyo ate okwesimbawo ka update akatono aketulinawo oba mu breaking news atulina muganda waffe abadde adokita ku campaign trail era nga ajjanjabako ne ku baana wano bana bafunye obuzibu bebatulugunyiza muganda waffe tumuyita femu yabuze akuva ggulo so paka kati essimu ze teziriiko kati gwe wenna eyalabeko eyo post agitambuze tusobole okubanja muganda waffe update endala yabeekitalya schedule date eri ya 10th abaana baffe abali ekitalya bonna ate bagenda kuba yes abaana baffe abali ekitalya bajja kuba baleetebwa mu kooti ku Mande nga 10 tulirawo yes amwena abali ku online TVs zaffe ez'enjawulo tuddamu okubaaniriza nabagambye olunaku olwaleero tuli ku offices eza National Unity Platform era obuufu obwe twagiddemu twakunoonya ani speaker era abantu bangi nnyo beesowoddeyo okwesimba ku kifo kino ekyoba speaker wa KCCA twegatiddwako munnamateeka Sebo tukwaniriza mu studio. Sebo tukwaniriza sinage sebo. Kanko omukisa weyanje. Mikano gyaffe. Abatulaba abatuwuliza. Nze John Mary Sebo. John Mary Sebo mukulembeze mu National Unity Platform. Nga ndi kakiiko kakituyita National Elections Management Committee aka National Unity Platform. In charge of logistics and finance gwanga lyonna naye era byokulonda mu NUP ndi in charge of Buganda region era DR forms zonna za president za Buganda region twalwana okulaba nzigwayo era nze nali commandinga ensonga eyo mu kiseera kino ndi road councillor akiikirira abantu bano ab'ekiwatule Kyanja ne Bukototu koto tuwe wano olaba nti naawo wadi weyawaljawo nakatale nokka eyo mu lukiiko lwa KCCA Kampala Capital City Authority nga road councillor ali ku tiketi ya National Unity Platform mu kiseera kino tuzze okujjayo empapula okukakasa nti tulina obusobozi okuvuganya ku kifo ky'obwa speaker obwa KCCA erina etteeka erigifuga lya Kampala Capital City Authority Act
netugenda okusinziira nga tukwataganya wamu n'etteeka lya local government kubanga eri balikola mu kupapa ebinyiri bitajjula erya local government ejja kuliina kubanga gyabaddenga obukulembeze obw'ebitundu akuba ekibuga twakirinyisa kijja ku mutindo wekiri tukiteeka ku mutindo omulala naye nga kyekifo kyengenda okuvuganyako tusobola kuvuganyiza munda mu kibiina era wano tuzze tujjayo mpapula bwetumakusijjayo tuzijjuze bulungi tulage bye tusinza bannaffe oluvannyuma abakulu batuyite batuuki jibuuzo. Yes, awo wenyini vetting and all that nga tetunnagendayo nnyo atukimanyi bulungi nti ekifo kino ekyowa speaker kyoyagala abaload councillors be bakironda abaload councillors awo bonna obayisizaamu eggaali nkozesa olulimi olw'abavubuka ekisooka eggaali edduka eggaali eri mu kudduka ku speed ya iriiri ndoza bodaboda sina gaali bayisizaamu bodaboda nenjogera na buli kansala road kansala wa KCCA wa National Unity Platform tetwogera nabo bogezi naye tuteekwa okubannyonnyola speaker yandibadde afaanana atya mu kibiina kya National Unity Platform nga yawangula Kampala awo wenyini abo beweesimbyeko nabo ne munnayuganda yali yagadde okumanya kubanga njagala okkiriza oba ogaani road kansala oyo bw'otuukirira munnayuganda ye yamulonda okitegera bulungi nnyo so njagala wabeewo n'eyo pressure oleme kuyita buyisi mu bakansala n'abalonzi abo bakuyege bayite mu bakansala abo basobole okugamba speaker tetwagala John Meres sebuufu mu Kampala si mupya kulogera John Meres era bannange kibate okukimanya bemvuganya nabo kulogera John Meres sebuufu mu Kampala tiwali kyalo nga tekuliko omuntu amanyiri nnyo eryo erya John Meres mu Kampala ekyokubiri wano emikutu gye mumpadde bannakampala ne bannayuganda abantu baffe abali obulwamawanga bagoberera John Meres sebuufu manyiddwa mu diaspora manyiddwa mu Uganda manyiddwa mu Kampala ate specifically mu Kampala mu ngeri y'enjawulo timbadde ebyobufuzi by'e Kampala okumala ekiseera kineneko nga 2026 naliko mu KCCA eyo gyolaba yayitibwanga KCCA nga member wa Kampala District Center Board namanya operations za KCCA bwe zitambula nakali bwe nyingira nga bwe kunyo mukisala loze bantwalayo manyi bulungi wengenda okutandikira bannanga abasinga kye batalina ekyokubiri zaliko kansala akiikira Central Division yaabo mu KCCA gyendaga kati ngendayo mulundi ogwokubiri ngenda kuteesa ku mulundi guli nali mpya nga nze singa okuteesa kayembanga naliyokko awe nnyini ku Sehol nga gyendaze kati kikyosuubira naye kino kitegeeza nti nteeka okukwata bannange bwe tugenzi mbateeketeeke kye tuyita orientation training and grooming babeera abakulembeze ba National Unity Platform abalungi ku madaala ag'enjawulo batandikira mu local government mu KCCA tubalinyisa ojja kulanga abaludi councillors bangi bafuse ne ba MPs mwabo asobola okubawako experience ako mu KCCA ye John Meres sebuufu kubeesimbyewo abaddeyo mu kiseera ekifaanana bwe kityo mu kaseera ak'obugubi ate nga ne kuside opposition ensonga endala gye nali yagadde okumanya kuba mpulidde weekubidde nnyo eno mbalodi councillors naye nga ku TV zino kuliko omutembeeyi kuliko maama ajja mu katale kuliko owa booda misolo byonna biyite eyo wammwe ssebo mukama wange yes ensonga eyo njagala ensonga ekisooka nakyo okubira ku KCCA road councillors naddala aba NUP tuli abakalodi councillors 42 balina okulonda sipiika waabwe sipiika bwe tumala okumulonda tugenda mu KCCA eri ku lunaku olutongole nga tulina magistrate waali ne tumukakasa era ndowooza n'abaana ajja okuba sipiika naye ku bantu baffe aba bulijjo John Meres sebuufu ndi mu kibiina ekitibwa National Unity Platform ekibiina kino kikkiririza muntu wa bulijjo omuntu atunda emmere mu katale babola babeera enguudo abaana babodaboda abantu b'omu kusala balina bizinesi ezezo street ezowansi bwe bava balinnye amadaala mu by'obusuubuzi abasuubuzi abavaamu emisolo gy'eggwanga ne bannakibuga nze ne mulwanirizi wa ddembe ly'abantu osanga omuntu ng'alina ennyumba ye
abakesi bagirekedde omusolo tebeebuuzizza oba ddala gwe musolo ogugijyamu oba ddala oba olusetekwa n'okuba omusolo kakati gyonnimere sibuuko abamumanyi n'abadde batamumanyi abagenda omumutegeera bagenda kundaba nga nyimirya passionatire ku nsonga z'abantu ba bulijjo mu kibuga lwaki zetambudde amawanga mangiko naye manyi bulungi ne bwogenda eniyo kulogera luddawo era osangayo abantu abatunda ebintu byabwe mu bizinesi obutonotono njagala presiding over KCCA egenda okuwa bannakampala emikisa egy'okwetayiza mu kibuga n'okukola kuba capital system Uganda eryemu teziri bbiri ate bw'obanga oli munnayuganda ne bwotaba munnayuganda ng'oli mugenyi waffe tukwaniriza mu kibuga kino ekibuga bannayuganda bateeka okukyeyagaliramu tuteeka okukiteekateeka obulungi twagala ekibuga ekiyonjo era emu ku nsonga lwaki njagala okubeera sipiika njala ejje kugamba n'abatuwuliriza abantu balemeddwa okuvaayo okwogera mu ddoboozi ery'omwanguka nti emisolo gya Uganda ebitundu 65 ku buli 100 biva mu Kampala. 65% of the revenue collected in Uganda come from the state center, the state boundaries. Kitegeeza kyasinga okuba omusolo yani badde afuna services ezisinga okuba ez'omulembe otakola ekyo oba mu leaders amaanyi naye bakisolovinga batya mugenda mu KCC ne muyimirirawo ne mutegeeza n'ababi b'omusolo bennyini nti omusajja ono batatuwa sente zifaanana bwezi temuddamu kuba musolo guno naye batuwa kino tujja kutamuza for example enguudo z'omu Kampala mu kibuga wakati si za kibuga abadde mu bukulembeze Museveni n'abala batambuddeko abaana bwe basomera e Bulaaya tosobola kukwata abaana babano bateeka mu mbeera ey'enfuufu all the time kati Kampala yetaaga spokesperson agenda okujoogerera ebigiruma buli omu abitegeere funda World Bank, other stakeholders, central government, local governments, n'amababi b'emisolo buli omu ategeere ekigenda maaso. Twagala speaker afaanana bw'atyo. Twagala 1.4 trillion shillings. Ozimanyi bulungi sente ezo? Ziba biliyoni mmeka? Trillioni emu ebamu biliyoni. 1.4 trillion shillings per year. The sent KCCA okusinda Kampala master plan for the next 5 years ze yeetaaga naye government ku luno $2.2 batuwadde biliyoni 341. This is the dot in the ocean. Kino kitegeeza enguudo zigenda kwongera kwonooneka bwonoonesi era bannakampala muteeka okukimanya tizo sente sobola kukola mu kibuga okusa ku musolo gwe muwa awo wennyini okutangazaamu ffe nga bannamawulire tetwasinze okumanya nti budget eno lwaki yasaliddwa nti National Unity Platform ekibiina ekivuganya kizze ne bagonde abakansalazi bangi meaning nti chance eriwo nnene nnyo okulaba nti speaker ava mu National Unity Platform. So government yakoze ekintu kino okulaba nga infrastructuringa era nga enafuya abantu abagenda okuddawo naye kakati kirina okumanya eba backwardness. That is backwardness, ignorance n'ebintu bya bingi kubanga abantu abalonda mu Kampala bannayuganda ogenda kikolera kinteekateeka kijjolina ffe tuyinza okuwuliriza bino ekisookera ddala olunaku lwajjo okalira kukulyeko naddi mu ofisi ya sipiika wa palamenti ow'eggwanga nga ngenze ku nsonga sinalondebwa naye gye nabadde kubanga ba road councillors aba KCCA twafuna omukisa tugende wa sipiika tumunyonyola ebintu bino era nzira kulembera delegation ye ne bannanga abalala nabadde nzeeyo okukola follow-up ne baga financial nga tennaggwako twagala okumanya oba budget egenda kusigala ng'eri ku biliyoni 341 oba egenda kulinnyisibwa olw'okukola enguudo okukola emyala okuyoola kasasiro lighting system in the city ekibuga kirina okuba nga kyaka keneza insecurity olaba ebigenda maaso mu kibuga kyamuyitirivu olaba akaguudo ka Northern bypass olwo mu nsi ezaakula lwe luguudo lw'omukyalo oluguudo lusanga mu Amerika eri mu kyalo kyayo naye wano kati gwe luli mu kutendereza talina kyakoze katwagala enguudo z'olaba ng'ezo zibe ng'ekibuga ky'e Kampala kigenda tulaita master plan
etwetaaza biliyoni 140 buli mwaka tuzimbe road network enguudo engazi nga bala ebibuga ebitegeerekeka Kampala tiwali luguudo tiwali luguudo kati Kampala road nga bwemulaba yalina okuba ewaffe eri ekyanja twagala bannayuganda bazuukuka obwongo bamanye nti ekibuga kino kisobola okukyuka ne kiba ekintu ekirala njagala kubeera mu ntebe ya bwa sipiika nga nze mpa guidance general guidance and the direction of the city kulw'abakulembeze baffe abagenda okubanga batesiza mu lukiiko olwo banoodi councillors. Yes, olina ensonga gyoyogeddeko olwa enguudo zino ezikolebwa ennyingi nnyo zikyali ku pending ate nga budget aza KCC eziba zaayita dda asente ne zibulankanira awo agwe ekyo oteekateeka kikolera ki basipiika bano abakulembeze ababaddewo mu KCC simanyi wadde tebekasa kye bali bulungi naye tulina abaka ba parliament National Unity Platform under the command of the President of the National Unity Platform. One of the core values we have is fighting corruption. Mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert pira emu kuzatunuulira nga alina okukulembera eggwanga kulwanyisa buli bwanguzi bwe naaba nga nfuuse sipiika ssebo ngenda kuyita ba MPs ba Kampala mbabuulira ekibuga kikibasuubiramu naye ekimu ku byo kulwanyisa nguzi tetugenda kukkiriza nguzi mu KCC ng'ekitongole first of all kyeba twagala kusaba ssente bazituwe zigende we ziteekwa okugenda kuba banasubana zagenda ziteekwa okugenda tewali kitugenda kukola naye kusa ku values tuliko eza National Unity Platform among them is fighting corruption baleaders balina okuliidinga lwaki enguzi eganya okugwa mu Uganda mwanyi Museveni kali gwe beera Museveni nona mukyawo okubeera minisita we Kalamojja mukyala bwe musula mbuliri owe education sijja kugera ku byabuyigirizeewo naye nsoma mwenna mwagimanya bannayuganda mama Janet yasoma mwagimanya because that's the reality above all n'omuwa ministry esinga okuba sensitive mu nsi goloza yensi ebegenda mu maaso tulina ba professors tulina ba lecturers Makerere tulina abayivu mu Uganda nibanga sibasomesa bwogamba ndi ajja kuleeta ekirungo mu ministry of education ate yeba corruption nokwata mutabani wo omukulu n'omuteekateeka abeera omusika w'eggwanga gwe ngomazeko emyaka 35 that is corruption in the mind bwe tujjanga abakulembeze b'ekibuga ky'e Kampala tuteekwa okubeera ku ddaala era njagala kikugamba ne bannange ekibagamba Speaker alina kuba atya owa KCC alina okuba n'ebintu bino wammanga ekisooka olina okuba omuntu w'obuvunaanyizibwa ng'oli bwakutunulira butunuulizibwa ati akulaba mu buvunaanyizibwa nga bwe kutunulira bwenti manya ndoza okumunderetinga puroguramu eyo ekyokubiri otya okuba nga okomaninga respect gwe ng'omuntu tosobola okukubiriza banno tojja kukubiriza lukiiko ssebo ng'olya busambalasambala ng'omutindo gwa wansi banno bakuwuliriza ekyokusatu oba mukulembeze omukulembeze amanya bino mu kansa eno mulimu Lord Mayor wa kibiina kya FDC mulimu ne bakansalazi be basatu be bantu bana mulimu aba NRM doza balinga mukaaga musanvu NUP na majority naye nomanya nti Lord Mayor agenda kukola executive that is the executive arm of that council that authority nomanya nti olina obusobozi obukwata Lord Mayor ne executive ye n'obajja mu byobasuubiramu gwe ng'owa National Unity Platform eyawangula ekibuga kino b'abantu bakiwa na NUP kino ekibuga bakituwa naye ssebo ku bantu abeesimbyewo abagenda okujja empapula olwaleero abantu abalina obusobozi okutambuza KCC nga Lord Mayor ye Lukwago is a seasoned politician. Okunyiga Lord Mayor. Lord Mayor, munnamateeka ate munnabyabufuzi ajja mu Seholo ekisanja kye ekyokusatu. Oba ekisembayo sinnamanyi bakira kisembayo naye ekisanja kye ekyokusatu. Omuntu bw'ati aba mugundiivu tomuteekako nnamba Lujega. Gwa NUP bw'ojja nomuteekako nnamba Lujega bajja kukuba omupiira budde wali. Oyo omu muba ovugana nabo abeetaaga ekifo kino mulimu ba nnamba Lujega. Nze manyi striker agera okuba goal nga bwalayo Chelsea ekiro ekuba Madrid ajja kuba John Meres
abantu bonna balungi naye waliwo enkizo nkugambye ku mwami Lord Mayor aliko kati nze nsobola okutuula ne managing executive ye ne mbajjamu kyenjagala mu mirembe n'awatali mirembe kati kakikugambe why mwami lukwawo ng'ajja mu byobufuzi bwe ebiinako ku mukono ng'agenda okubeera mu baka palamenti nakiinamu omukono era ndowooza nti apaamu katiibwa akatonotono kaatawa bannange bali ekyo kimu naye ekyokubiri tulina technical wing tuleme kwegwanyiza kifo kino bannange we need to be serious with the people that voted us, with the leadership of the party, to provide the best product on the market. Executive management team ya KCCA ya abaami n'abakyala abayivu kwaki ekituufu badayitazi bonna Museveni yalonda Idi ne deputy Idi bonna balina masters bebagenda okumanaginga budget eno gy'owulya njogerako kati gwokwogera nabo ne batakuyisa mu maaso wandibadde ng'olira ya equal nzayogera naye wano amwe management consultant ndi mu kugumbya obukulembeze ate nga ndi munnasayansi nyina masters mu byenfuna ne mbyobukulembeze nyina postgrad diploma in public administration mukulembeze byofuna nga omaze okufuna ebintu ebyo abo technical officers bye basoma byennyini. Therefore, I can handle them politically and I can as well handle them technically as a technical officer. Responsibility, respect, leadership wetubadde ogambye olina ensonga ttaano. Ensonga eyokuna. Mukama wange bw'ojjangu lwaki bugwe ku level y'obwa speaker gye njogerako. Ng'ebitabo byo binafunafu. Wing ze bbiri executive neya technical team ekulembera executive director bajja kuyisaamu agengege. So omuntu gwe twali NUP gwe yali wadde obwa speaker n'okubanga ali well educated besimbyewo ojjeko John Medes bufani alina masters ate relevant masters si buli emu wakitwa relevant masters sigamba tukulembeze nnyo ebyokusoma naye ku mulimu ogwo gwe tugendako omulimu ogwo tugenda ng'oyagala mpiseewo bino by'owulidde njogera bino oteeka okuyirira mu maaso ga Idi n'akuwaamu katiibwa awo wenyini awo nyinawo enkizo saagala nnyo okuwakanya naye bannayuganda beesize nnyo abantu abasomye ennyo naye ne babayiwa akati simanyi oba ekyali nsonga gye bayinza ozibanga abantu kuba komiti tunulya komiti ya KCC nga bw'ogyogeddeko komiti ya Lord Mayor abayivu eyinamu bangi naye Lord Mayor bamulemesaako okukola emyaka wagitegeera n'essaawa za kati alabika akyabanja ssente ze si bwe guli meaning nti abantu abayivu baaliwo naye gavumenti gye tuliko eno gavumenti gye tuliko oba oli muyivu oba oli ki yeetegeera kimu kibuli mu katabo ka Nelson Mandela aka Walk to Freedom yagamba nti oppressor wakwanukuza nnyo omuliro naawe otuuka ekiseera nga naawe gwe banyigiriza olina kwanukuza muliro so ensonga eyo eya education level naki kale kibaddewo kakuyambeko buyambi ekibaddewo ng'olina omuntu ng'alinako kimu naye tebakulimbalimba byonna byetagisa so bw'ofuna asobola okutambula ekiguli asobola okuzanya rabadaba style ng'ate muyivu atali kisukka ekugamba ataleeza embirina ensonga eyokutaano kandi mukama wange bwe tubeera mu bukulembeze ensi ekujajinga history experience nabeerako mu cases mu emyaka giraka wansi wa 10 mu bitongole ebyenjawulo as a policy maker and as almost a technical person in the tender board process. Nemanyi bitongole bitambula tiwali bannange bwe tuvuganya ina experience eyo era bwe naaba njogera ne bwana ba Idi ne bwana ba Lord Mayor jaga katuwulye speaker kyagamba ne mu parliament bibeera hivyo wila imyo kwogera sanya bafumba bagenda banyuka soda yato yagenda kwogera iki naye wisdom is very important mu process eno naye ekisinga obukulu ye consistency mu struggle kanyalagera ku nsonga eyo yes ngomaliriza nga nvumba wumba
basebe ne banyabo John Mary Sebuufu benali Makerere nzomu kuba founder members b'ekibiina ky'Oliki Uganda Democracy ekyatendeka abakulembeze mu byobufuzi abasinga bali mu NRM mu FDC mu GP wano waffe mu Nuupu bangi nnyo kyatandikira mu lumu yange nsomere yange mbadde mu byobukulembeze nali nkyali Makerere University nga nze program manager wa NASA Azege Sebagala katwala obwalo wa meya bw'e Kampala nga tuli bwana buto tukola emirimu tukola bukozi mukama wange ku mulembe gw'Oweekitiibwa Ssebaana Kizito nali member wa Kampala District Board ebyo bitegeeza ne bwaba mukyala Kisaka Idi bw'aba ayogera nga mbadde njogera ayirifa and authoritative address bannanga balaki batalina experience so nze ndowooza naye kali mu struggle tuyina kati ate struggle ya people power ne NUP tutandikidde Oweekitiibwa Pulezidenti waffe kati Mwami Kyagulanyi ng'agenda okwesimbawo mu Parliament ekyadolist nali musaali nali ku forefront okulaba ntuwangula nga tunabayana kigenda kuddako na buli kati nze siddanga mabega I sacrificed everything half of my life yabadde mu struggle eno kufulumya nakyemalira zikuba abantu b'obuvunaanyizibwa mukama wange era okimanyi bulungi nti n'omusango gwa treason gukyagenda mu maaso gwagwo tokimanyi nti ndi ku treason yeyo accused number 6 oyo Kasiyano Wabiti yali muganda wange naye twagenda okukoma akalulu nze nakomaninga deployment ebyaddiya byali bingisagala biri town sound road tebutumala naye ndi accused number 6 mu Arua treason case yetukolera mukulu Kyagulanyi wawonale Bumwiru Jadi Kaluhanga n'abalala ndi mugundifu mu struggle eno sigenda kuugulwa miliyoni 2.5 no nagana okuugulwa lulinga sina kinina naye kati nesobola bwemanga saawugulwa wali kubanga ebikemo weebiri bingi awo tugenda twagala omuntu atwaswaza kibiina kirenyumirizaamu anabeera ku sitewo naye ngaasobola okuyitako wano najja nakola emirimu gy'ekibiina nga bwe tugikola nze okujja wano ojja kukola empapula naye ojja kusanga ekyandi wano mu meeting nkola mirimu gya kibiina twandowooza nti omuntu bwatyo bwe tuba tumulina twandimuwadde obuwagizi ffe ba road councillors abakulembeze b'ekibiina twandiwadde amagezi mu layini eyo abakulembeze butekwa kutunula butunuzi nze nga badde pulezidenti wa kibiina obamu nga ndikakikaako ku ntiko sisobola kutunula butunuzi nga njala kusalawo mukulembeze wa kibuga alinga ku ddaali bwa sipiika kubanga omuntu oyo anaalondebwa ateekwa okuba ne direct connection n'obukulembeze bw'ekibiina kuba bikolebwa mu kibuga bibeera bingi obukulembeze bugenda kukyukira Kampala tebugenda kukyukira Ntungamo tebugenda kukyukira Kalabojja kukyukira Kampala otyo kubanga bacommanders abalungi mu Kampala Yes, atweyanza nnyo tweyanzege mwenna abali ku online medias ez'enjawulo anabagambye olunaku olwaleero National Unity Platform yaguddewo era abantu ab'enjawulo abakulembeze ab'enjawulo abanona forms okuvuganya ku kifo ekyobwa speaker okuvuganya ku ntebe ennene eri eyobwa speaker owa KCCA baspiika aba LC3s n'ebifo ebirala bingi nnyo nnyo awaliwo ba ministers baani na baani so omukulu ono John Mary Sebuufu mumumanyi bulungi nnyo naye y'omu kubavuganya ku ntebe ewa speaker wa KCCA ebigambo bye mubiwulidde ababiyizeemu bibadde bigambo birungi nnyo ddala era nammwe aba road councillors abali eyo akiri eri mmwe okumusaamu obwesige oba okulonda omulala yenna gwe mulina mu choice yammwe atweyanza nnyo kisebo tweyanza nnyo just a small appeal. Yes. I want to thank you so much for the opportunity you have given me. Yes. I know councillors are following up on different media platforms, and I know they know me. I have been with them. I have been there all the time. Yes. My prayer is that let us have some consensus. We need to have some consensus as we come up with the speaker of KCCA. It's not about me. It's about the party. It's about the struggle. It's about the people of Kampala. And it's about Ugandans. The budget I've been doing about 1.4 trillion shillings per year. It's not my own money. It's going to go in those activities I have mentioned earlier on. Therefore, we are going to fight together. I'm a team leader. I have been leading a number of teams.
I have been a trainer, I have been an international trainer, I have done all those things, and I think this experience is needed in NUP, more so in KCCA. But thank you so much.